teri alibuula oluvannyuma lwange. Bwe mba mukyekutteko n'esswala n'ebisigadde teri aliyingira muliro ate oyina esswala ate n'oyingira omuliro, oyina zaka ate n'oyingira omuliro. Nabbi zaka n'esswala byonna byaliwo, naye yagamba nti ate obutabula kiwandiiko kino. Nga esswala bali basala n'ebisigadde, naye yagamba nti obutabula kiwandiiko. Kitegeeza oluvannyuma lw'esswala ne zaka byonna by'okola waliwo ekiwandiiko. Ekiwandiiko ekyo kyali tekitegeeza swala olede z'okola, kubanga n'okutabuka n'olwandira mu muzikiti oba wagenze kusaala, oba wagenze kusaala nga kyekikutawaanya, waliwo ebyobukulembeze ebitateredde. Ate bano beegindi, bano basajja ba gundi betukuba, basajja ba gundi. Gundi ki? Omukulembeze gwe bataagala, you know. Naye ng'esswala, esswala yo ntuufu, era ekikonde kiba tekigamba nti asaala bubi. Ekikonde kiba kigamba nti bano basajja ba gundi. Ekikonde kiba kigamba ono yasaze eddiiro. Bibikonde. Yeah, he was fixing this problem. Esswala ereme kulwanirwamu. Dekamba nteekemu mu buwandiike ekiwandiiko. Pandika ekiwandiiko nga nteeka mu buwandiike nga munakyekwatako teri alibuula oluvannyuma lwange. Swala yali yaziyigiriza dda buli kimu, tezaali tezimala. Ye ku lulwe, kuba obubaka bakiba ku ye, ate ye masomoogi. Ekigambo nabbi kitegeeza masomoogi. Awo nno nfudde, abantu bagendaga nti ate kabaka ogamba ye nabbi. Ekigambo nabbi kitegeeza omulanzi. Omulanzi yalaba ekiri likely okubaawo. Omulanzi abaaye abaana ba Isirayiri eyeeyo gye bujja walibaayo kinaaba, oyo aba mulanzi. Abaaye Katonda ali bayimpusiza nabbi mu baganda baabwe afaanananga gwe Musa, obwo bwali bulanzi. Nabbi musaalanga ensonga lwaki abeera nabbi. Ontegeera? Kati omuntu atunula ewala buba bulanzi. Obulanzi obwo mu theology, ontegeera, mu theology ye nabbi. Naye mu kika kyaffe, mu byebika byaffe ye masomoogi. Ne bano abayita baprofesi bano ababulijjo, enjawulo weeri n'oli era kyekibawula. Ekibaawula ono kwe kubeera nga nabiyullah, ono si nabiyullah. Kati ne wabeerawo abaategeera kikyayagala okuwandiika, kubanga emboozi yonna yayegamba tetukkiriza nga biri nabbi n'agamba mumpe ekkalamu n'olupapula. Kati anakyekwatako tagenda kubula. Faqaala Umaru, omu ku baakitegeera yali mukama waffe Umaru n'agamba nti inna rajula, ono omusajja asaba ekkalamu n'olupapula, la yahjur, ali mu kulogootana. Wa hasbuna kitabullah, fe ekitabo kya Allah kitumala, tekyetaaga biwandiiko bye. Ne bagamba nedda omuyisizaamu amaaso, nedda muleete, naba ne bagamba nedda nabbi alogootana. Kati mu nnyumba ya nabbi abaagirimu ne baawukana, ng'abamu bagamba Umaru mutuufu, Muhammad alogootana. Abalala balina nabbi asabye ekiwandiiko, abalaba nti Umaru akozesezza ekigambo kibi. Era naye akozesa ekigambo kibi, era nabbi yamutegeera atya? Ye nabbi yamutegeera bw'ati, kuba yagamba abange musitudde amaloboozi wendi nga kyonoona n'emirimu gyammwe mwagaane boggasitula. Idhan qumu anni, faqumu anni, olw'embeekuula eno mwenna get out, muve wendi, munviire mugende. Ekigambo munviire mugende tekyogerwa muntu asanyuse, okujja nga toyagala kutegeera. Kullukum yadkhulu aljanna
buli omu mumwe agenda kuyingira ejjana illa man aba okujjako aligaana kati gwe gaana okutegeera obiri mubagaana nabbi agamba buli omu mumwe agenda kuyingira ejjana okujjako aligaana mutegeera